ka Parliament ak'ebyobulimi katadde ku nninga ekibiina ekitaba abalimi ba ppamba ekya Cotton Development Organization okulaga embalirira ku bilioni 9.5 nga zino zaali zibadde ng'ennyongereza okulaba entambuza y'emirimu. Akakiiko akakulembera omubaka okuva mu Grace AKAKIIKO K'EBYOBULIMI kagenze maaso n'okubuuza ensimbi zino engeri gye zaayambamu omulimi wa wansi. But as a committee, if these monies were not yet released, then we should have advised to the contrary. Ensimbi zino ze zimu ku nsimbi enkulembeze z'eggwanga zazenga afulumye okuva ddala mwaka 2014 ku biragiro bye okuyamba ekirimi kino ekya ppamba. Mu kwogerako eri akakiiko ssawandiisi w'ekibiina kino Atia William ategeeza nga ssente baazigabira ebibiina ebibiri ekya Spina Sako ne Nyanza nga bino bye byali birina okugenda maaso n'okuba nga bisunsula ppamba ono mu ngeri enjawulo. Those are the two non-textile manufacturers so far in the country. Yes. But as more comes in, they will also benefit. Wabula abaka batula akakiiko kano kubadde omubaka okuva e Zimbabwe omukyala Mary Begumisa atuuse n'okwebuuza ngoba kampani zino z'abaddugavu bannayuganda. How many companies of these are Ugandans? Because we have a tendency in this country now, somebody calls himself a name, maybe Western Uganda, Renzori, when they are purely Japanese or Chinese, and Ugandans are nowhere to benefit. Abaami abo n'abakyala bakyalemeddwa okutugamba nti ddala okusaba supplementary eno gye twasaba ensonga eno yali teyalabibwa oba tetusobola na kugivaako nga tetujatendinze tu. Ku Russell TV nze Grace Girinya ne Eric Sebalamu Omunyo.